Okuva edda nedda abantu bangi bavuddeyo nga beemulugunya ku migugu gyabwe bwe gibulamu mu paaka eno empya esangibwa mu Kampala disitulikiti. Abantu bazze nga babulwako emigugu, ID, visa card, emifaliso, baaga omuli engoye n'ebirala. Opira James agamba nti ye yali abuliddwako omugugu gwe omwali engoye n'atayambibwa era atambudde emirundi egiwera n'owa takisi eyamuvuga mumanyi. Ono mirundi ebiri kyefunanga nga kibi yosinga okwerabiramu n'omumotoka mu bag nga mulimu nga IDs goye kati zakusasuzako kasente byali bwerere bwerere kakati ebintu ebyo kyakutwalira bbanga kiwe okuzifuna sifunanga nekyamanira tewamulaba bigambo bali sifana bodi bucyenyinga motoka kukana nogenda kukana milioni nga esatu ebirese bizibu driver ye yakuvugawo wamugezako muzitegede si yeka ne Ismail asinga naye yeemulugunya. Babitwala wanena babitwala abakanso basabe mtwale etano wajiba baba tewajiba wabireka banga babugambye njera sisibamwe mboka masimu simu yali kikaji yali tekino 941 ojifuna ate bwe tutuukiridde omulangira Zimbe Haruna nga mukulembeze ku siteegi ya Kampala, Mityana, Mubende, Kakumiro, Kyegwega stage nga akolanga advisor. Ono bwe tumubuuzizza ebintu gye bibulamu agambye bw'ati. Amagi agange z'omulangira Zimbe Haruna nakolanga advisor nga ndi mukulembeze ku stage ya Kampala, Mityana, Mubende, Kakumiro paka Kyegwega stage nakolanga advisor ku lukiiko olukulembera stage. Gyabasabaze ekyamazima ebintu babyerabira Gyabasabaze babbira mu kiseera ez'enjawulo naye nga ffe abakulembeze tulina obuvunaanyizibwa okutereka ebintu by'abasaabaze abo. Tulina nga stage tulina woofiisi zaffe Emityana tulina woofiisi wali obukulembeze bwayo, wano Kampala tulina woofiisi nga stage. Woofiisi yaffe esangibwa e Nateete era abasaabaze babuuza ebintu tubitereka e Nateete. Ekyamazima mu paaka empya nayo tulinawo woofiisi etwala aba stage zonna eza takisi. Weziba emmotoka zituuseemu ebintu bitwala mu woofiisi etwala takisi tubiterekawo. Naye ekyamazima tulina obuzibu n'abasaabaze bintu bingi bikonkomalidde mu mawoofiisi tebabikima. N'agenda obusaze olubuuza ebintu n'asika nga yeebuuza yekka n'agamba obigenze naffe tetulina gwe tubiwanke batubirange naye biri mawoofiisi bitudde naye nga mawoofiisi gaffe gonna agasangibwa era abamu babikima bagezaako bikima naye abasinga tebakima bintu ebyo. Ebizibu bwe tulina n'ebintu ebyo naye nga mawoofiisi agatwala buli awali takisi wabeerawo woofiisi zibatwala naye abasaze tebakima bintu. Era we tumubuuzizza ebintu ebisinga okubula azzeemu bw'ati. Abaana b'amasomero batera okubuuza emifaliso, keesi, ezirimu ebitabo, ebintu ng'ebyo, ebitabo bibeekanga amannya gaabwe. Tumubuuza bitabo ki, omufaliso ogufaanana gutya nti gwakala bwe guti. Omwana w'amasomero tetumubuuza abaana b'amasomero tebaliimu kubuzaabuza bintu. Okitegeke aba kyekyo ekintu ekyamubuziddwako. Naye n'omuntu yenna tutwala nnyo ebintu by'abasomesa. Abantu n'ava Embaale n'ajja ng'agenda Mityana ate ebintu n'abira ku Mbaale ali n'abibuuza ku kino ku Mityana stage. Ate n'atuuka eka n'amala abiddukira. Awo ne tugezaako okukwatagana walinnyo emmotoka ki ng'ojja ku stage wazza tambudde
otambula otya netumubuuza tusooka mu ofiisi eno obwedde naye abantu abatambula olumu n'olumu okusinga basinga okuteezebwa. Nabaani abasinga okubironda? Ono agamba nti tebabibba babitereka mawofiisi gaabwe. Kakatako ne kondakita okulipootinga ebintu by'abasaabaze bisigadde mu mwafa gwoba otambula n'okudda naye obireka ku mawofiisi bagatwala pakisi. Ate ddereeva annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno ey'emigugu. Ebiseera bisinga bagyerabira wano yeerabira poliisi babitadde mu buutu agenda okugamba ogulewo buutu gonna agenda agamba addeyo ku buutu agulewo agenda okugamba abijjemu abagenzi. Ate ye omusaabaze mu paaka eno gwe tutuukiridde ategeezezza bw'ati abantu bangi beerabira ebintu byabwe mu mamotoka. Omugugu mu mmotoka yonna naye nga kyemmanyi abantu emigugu bagyerabira mu mmotoka oyinza okuba otudde n'omusaabaze kubanga nange ndi mu transport naye ate nange bansaabaze nasobola okuba otambudde ne banno naye omugugu oli n'agwerabira naye bw'agwerabira oluusi ne mumenya omutono mujja temumulaba. Kati ate ekizibu kyemmanyi oluusi ne tuba tutambula tugenda ne tulinnya emmotoka ku makubo tutesiga nnyo emmotoka zakuba tuba twagala olwangu twagala nnyo layisi oyo yasinga okutuleetera obuzibu ennyo naye senga omuntu oba olinnye emmotoka mu kkuba ettuufu olina ogirinnyira omugugu ogwo gwandibadde tegubula kubanga ogenda mu mawofiisi ago agaba wofiisi nga Itoda we yabeererawo katubakwa nti baddereeva balina ebitongole bingi naye ate nga Itoda we yabeererawo emigugu osanga mingi mu sitoowa naye nga obanga ogwetaaze emmotoka gye walinnya yawo omugugu ogwo wandibadde ogwo. Ate omulangira Haruna Zimbe agamba nti abantu tebatera kukima bintu byabwe era mu masitoowa bijjudde n'akubiriza abantu bajje babikime. Abasaabaze bintu bingi mu mawofiisi tebabikima n'agenda obusaze olubuuza ebintu n'asika nga yeebuuza yekka n'agamba obigenze tetuyinza tetulina gwe tubiwanke batubirange naye biri mu mawofiisi bitudde naye nga mawofiisi gaffe gonna agasangibwa era abamu babikima bagezaako bikima naye abasinga tebakima bintu ebizibu bwe tulina n'ebintu ebyo naye nga mawofiisi agatwala buli awali takisi wabeerawo wofiisi zibatwala naye abasaze tebakima bintu bitwale bajje n'obujulizi mulimu kinga tunagisumulula n'otugamba ebirimu bwe tusumulula nga byebyo byonna tubyogera naye nga byebyo byotugambyeko ebifaanagana nga bwetukwasa okunaza nti kuwa ebintu n'obitwala kuba teri aweeka nsawo baayina nsawo ne bwe basaati nga gye nnyambadde n'agamba nti yakala bweti netufuna kuvunaanyizibwa ku kintu ekyo ekikakasa ekintu ekirimu oyo yatwala ekintu kye. Ssekidde Ronald, MRU TV.